Abantu ba Katonda mwenna balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu oyo omulungi atwagala gwe nange tusobola okufuuka ensonga mu bulamu era gwe nange Omukama asobola otufuula ekyokulabirako eri abantu abalala. Kyenkusaba kiri kimu kyokka, wuliranga mu ggwe weetaaga Katonda. Abamu tubeerawo ne tulowooza nti Katonda yatuvaamu yatuvaako, Katonda tatwagala, naye nga Katonda engeri gy'akwagalamu yanjawulo nnyo n'okusinga gy'osuubira. Katonda engeri gy'akulowoozaamu yanjawulo nnyo, kuba gwe sooka oteeberezemu tosobola kuba ng'ozadde omwana n'omulekaawo bw'otyo. Naye kati kuba muto Katonda omulamba okuba nti akwabulidde tekisoboka. Naye gwe kennyini gw'oyabulidde Katonda, gw'otayagala kumusembeza mu bulamu bwo, kye weetaaga kiri kimu, sembeza Omukama. Tugenda mu budde bw'amazuukira, twagala okulaba nti twongera osembeza Omukama mu mazuukira gano, tulabe nti Omukama azuukira wamu naffe. Mmere bigenda kwekola bwekozi ojaguze olowooze nti biwedde, naye gwe kennyini gw'ogenda okuyingira mu maanyi ago ogaye nti Mukama, nyingira mu kyamagero ky'amazuukira, nyingira mu kyamagero eky'okuzuukirako, nyingira mu maanyi ag'okuzuukira kwa Kristo. Gwe kennyini oyingire mu maanyi ago olabire ddala ng'Omukama ali wamu naawe. Ojja tuuka ekiseera olabe ng'Omukama Katonda atandise okubaako ebinene byakola mu bulamu bwo. Gulawo omutima gwo weesiga Omukama, gy'onookoma okumwesiga gy'agenda okukola mu bulamu bwo. Gy'onookoma obutamwesiga gy'agenda okukoma obutakola mu bulamu bwo. Bantu bangi nnyo Omukama yali badde abakolera, ne lwakuba obwesige baabugyawo. Tebakyalina bwesige mu ye, kati anaatandikira wa? Talina. Naye ggwe gy'oli n'Omukama gy'ali weetaaga kimu, obwesige bwo mu Katonda, obwesige bwo okweyongera mu Katonda. Gy'onookoma okubulinnyisa obwesige bwo, gy'ogenda olaba ebirungi by'Omukama nga bikugoberera. Gy'onookoma okwesiga Katonda, njagala otandika okuwulira nti Katonda akwagala. Katonda byonna abisobola obbikolera. Kasita omala oteeka ekyo mu nkola n'otandika okumusaba ng'okkiriza nti gw'osaba agenda kukuwa, awo ojja kulaba obulungi bwe. Naye bw'onooba tokkiriza, obulungi bw'Omukama onoobusangawo tewali. Just gwe obulungi bw'Omukama bwanirize mu ggwe, ojja atandika okulaba ng'Omukama omulungi atandise okukyusa obulamu bwo, atandise okukola mu bulamu bwo, atandise okukyusa embeera zonna z'oyitamu, kubanga ye talina kimulema. Abamwewa bafuna mu ye. Bw'oba teweewadde Katonda ogenda kwewaani. Kitegeeza bw'onooba teweewadde Sitaani yajja kwewa kubanga toyina afuga mu bulamu bwo. Kati kano ke kadde otandikewo olutindo olw'okugulawo Omukama afuge mu bulamu bwo. Bw'onoogulawo olutindo Omukama afuge mu bulamu bwo, kuba yakutonda akwagala. Yakuyita linnya. Yagamba nga tona mu Isaaya, mu Yeremiya 1:9-10 atugamba nti yatutonda mu lubuto lwa nnyaffe, nti yatutonda ng'atumanyi era yatutukuza, n'atuwa obuyinza okuba abalanzi eri amawanga gonna. Kitegeeza gw'olina obuyinza bungi, lwakuba toyagala kukozesa buyinza Mukama bwe yakuwa. This is your time. Buno bwe budde bwo otandika okukozesa obuyinza obwo Mukama bwe yakuwa. Bw'onootandika obukozesa ogenda laba ebirungi by'Omukama. N'olw'ensonga eyo kkiriza nti Omukama yakuwa obuyinza.
mu Isaaya 5:5 nyolo 10:11 mwagamba nti ng'enkuba n'omuzawa bigwa okuva mu bbaana bitaddayo naye ne bifukirira ettaka ne bimeza mu lyo ebimera ne biwa omulimi ensigo ey'okusiga n'emmere ey'okulya bwe kityo n'ekigambo kyenjogera bwe kinaabeeranga tekiddengayo gye ndi nga kyereere wabula kinaakola ng'ebyo bye nkitumye okukola. Kati gwe oba tolina bwesige mu Katonda n'oba onooyogera ebigambo mu Katonda kubanga ani atuukiriza Katonda. Mu ngero oba mu Siraaki atugamba nti omuntu ateekateeka by'anaakola byonna naye Omukama y'atuukiriza ebyo byonna by'oteesiteesi. Kitegeeza kati mu byonna Katonda tabiriimu tewali kyogenda kulabako naye bw'abibeeramu ojja kulaba ng'obulamu bwo bulungi. N'olw'ensonga eyo weggulirewo Omukama olabe obulamu obulungi mu ggwe. Ayi Mukama Katonda kitaffe ye gwe Katonda, yongera osisinkana abaana bo bano, yongera okukola mu bulamu bwabwe. Mukama bakkirize nti mu bulamu bwabwe ye ggwe osobola. Abadde balina embeera gye bayitamu ey'okunyigirizibwa, Mukama Yesu bawe okwagala, bawe essanyu, bawe emirembe. Abadde balina emirimu nga tegitambula bulungi bateeko feva yo. Mukama batandike okulaba obulungi bw'Omukama nga bulabika mu bulamu bwabwe. Ku bwa Yesu Kristo ye Mukama waffe. Amiina. Omukama abeere nammwe abankuumire. Nnyaffe Biikira Maaliya atuwolereze era atusabire. N'abatuukirivu ba Katonda mwenna batuwolereze era batusabire mu linnya erya Yesu. Amiina.